sawa yakubanga nziramu ebirooto bimatadde mu komenti. Nze Brother Steven, eno bagiyita Chosen Generation. Tugenda kuyita mu bwangu olunaku olwaleero. Mukama twagala okwebaza olwakadde kano kotuwadde okubanga nziramu ebirooto bino nkola omwoyo omutukuvu, omwoyo w'amagezi, okumanya n'okutegeera. Jangu tukulembere nga nziramu ebirooto bino mu Yesu Kristo mwana Katonda nsabidde. Amina. Ate wano sisita waffe bamuyita Barbara Ndagire agambye atya? Agambye Mukama yeebazibwe, naloose nga tutudde mu muti nga kuliko ebisaanyi nga binguddeko, n'enziruka n'eŋŋenda n'ejjamu, ate nendaba nga naaba mu kamwa naye nga nsikayo ebintu nga biringa chewing gum nga tebiggwaayo. Kitegeeza ki? Nyambaako ssebo. Ebisaanyi ebiseera ebisinga bitambulirako ddogo, witchcraft. Bayibuli egenda mu kitabo kya Kuba 2:3 teddogo eriisirayiti, nsikiriza nti kweisirayiti. Okay, teddogo lyonna ligenda kuba nga likuwangula mukwano gwange. Ebyolaba ebiva mu kamwa kuba kusumululwa. Mukama akulaga nti weetaaga okuba nga osumululwa mukwano gwange okuva mu ddogo. Kyolina okuba nga okola kuyingira mu kunoonya Mukama. Mukama akusumula ebisaanyi bino byakuyikidde bino obyambulire ddala. And most of the times ebiba nga biringira mu enswe z'akamwa, most of the times eddogo liba lyayita mu kamwa. Gwena bye walya, manyi mmere bagirogeramu nnyo n'ebyokulya. Olyakuwa ekyokulya nga yakiroze oba ne bakuwa emmere naye nga bagitaddemu eddogo n'olya. So weetaaga kuba nga omukwano gwange osumululwa okuva mu ddogo. And most of the times abamu oloota ebintu nga bino, ebintu nga bikutambula mu mubiri, ebanja babiroota nga ebintu nga bikutambula mu mubiri, tuufu nga nabo biwulirira ddala mu mubiri gwo. Kirabo Esther agambye praise God Brother Steven, omwami wange yaloose ng'aliko kye yeebuuza ekimusumbwa, n'alaba ng'aliko empologoma 2 nga zimutambulirako tezimuvaako. Kitegeeza ki? Oyadde abuuza Mukama Katonda kiki ekinondoola. Mutuufu ng'olaba ebintu tebigenda bulungi, olaba ebintu tebigatta. Mutuufu nga n'eddiru gy'obadde omanyi nti negenda kuyitamu egenda kukola ng'egaana. Naye ki ekintambulirako? Naloota ng'alaba aliko empologoma 2 tezimuvaako gyadda gye zidda. Naye nno bisobola okubeera eddogo mukwano gwange nga staff naye bamuliisa mu mmere. Bisobola okubeera eddogo nga bakuteekako emyoyo gino gikulondoole, kalondoozi akutambulire ku kalondoozi. Sometimes bw'aba nga ava mu family atambula oluusi mu nte, mu entering spirit eyo. Oluusi bw'aba nga ava mu ddogo, so okubeera ente, so okubeera ebisolosolo nga bw'olaba zino empologoma ebisolo ebirala nga by'oloota olaba. So yandibadde ono ky'abakola, muyingire mu kusaba n'okusiba gwe n'omwami wo, mweyawule naye nga mulwanyisa ono kalondoozi amutambulirako kuba n'eddogo. Mukama Katonda gy'agenda okubabikkulira exactly ki ekyakolebwa, saddaaka ki ezaakolebwa. Kyendowooza nti mugenda kuwangula olutalo luno. Mukama Katonda kasita abikkula omulabe, ffe tuba tuwangula buwanguzi. Sometimes empologoma zitambulako omwoyo w'obusungu, osooka ne weekeberamu n'olaba nga toliko mwoyo wa busungu. Manyi waliwo n'ebintu ebitambulako naye nga nabyo biriko emiyima egibisapootinga, kwe binywa amafuta, kwe binywa amaanyi, ng'olina okubba ebintu ebyo mukwano gwange osobola okuba ng'osumulula mize emizibuzibu. Abamu waliwo nakambuli abantu abenda nga tebaagala ng'ekintu kyamulemerako nga talwana lutalo kukyetawuluzako kiwangula, nga tajja kuwangula lutalo olwo ne waba ayagala nnyo. Kule ebintu ebimu nga mukwano gwange most of the times bibeerako emyoyo ebigitambulirako. Birungi. Praise the Lord Brother Steven. Nze naloota nga ndi lubuto nga luto nga njagala kuzaala nga njagala kugula mata ne lindaazi naye nga nina nusu 10 ne sitagula nga sente ntono. Help me bambi, God bless you. Badde manyi ng'ogenda kuzaala ng'olubuto luto. Mukama yeebazibwe nnyo. Sitaffe muwulire aloota ekirooto nga alina olubuto luto naye ng'ayagala yali ayoya mata na kindaazi, olubuto bw'ayoya naye ng'alina 10 terugula byonna. Abuuza sente z'alina zaali ntono. Kitegeeza ki? Olubuto luto lukiikirira
waliwo ekintu ekirina okuba nga kikolebwa mu bulamu bwo, wakyaliwo ekintu kyolina okuzaala n'ekikyali kito mu ggwe. Si lubuto nesale tulina kuba lubuto, ne waliwo ekintu maybe kyolina okuba nga ozaala kyogere ntya, kyolina okuba nga okola, naye ng'ekintu ekyo kikyali ku stage eya wansi. Naye ate mu nsi ey'omwoyo tolina capacity esobola kukola kintu ekyo, olw'ensonga nti mu nsi ey'omwoyo twakimuleetinze maanyi gamala. Sirwa kuba tosobola tuukiriza kintu ekyo nedda, naye mu nsi ey'omwoyo kiraga twakimuleetinze oba tosasudde mutango gumala, kyenyiza okuyita ekigambo ekituufu. Na waliwo yatubuuzaawo bannange, omutango omwogera omutango kye ki? Ng'asuubira nti ogenda kudduka n'osasula omutango n'ogugula n'ogutwala ewaka n'ekibanga kiwedde. Yesu yeebazibwe nnyo. Bwe twogera ku mutango kitegeeza okwewaayo mu nsi ey'omwoyo, kwe bayita omutango, kwewaayo, teweewaddeyo kimala. Waliwo ebintu ebyo tagenda kulabako mpaka nga weewaddeyo ekimala. Waliwo embeera gy'otasobola kuvamu mpaka ng'ogikooye n'oyimirira n'olwa n'olutalo. Waliwo entalo z'otasobola kuwangula mpaka nga weewaddeyo nnyo n'oyingira ddala buziba mu mwoyo, kuba ntalo za mwoyo. So sita wange, olususu lw'olina olukumi terumala, kitegeeza nti olina okuba nga you level up mu nsi ey'omwoyo, okuba nga oyongeramu amaanyi mu nsi ey'omwoyo, bw'otyo ogenda okuba nga otuuka ku buwanguzi ng'omaze okufuna spiritual stamina, genda okukuwanguza, osobola okuba nga oyitawo ku ekyo ky'oli mu kuba nga okola, oba Mukama Katonda kyagenda okuba nga akola mu bulamu bwo. Alina ayitibwe Vicky. Praise God, Brother Stephen. Me, I am in 3 days dry, so I dreamed someone was giving me milk in a bottle, me and my pastor. Then we take the bottle to pastor omulala, then pastor oyo omulala n'atugamba nti kyonna kye mubadde musabidde mukifunye. Help me please, what does it mean? Safi yalose ekirooto ng'alina amata gatwalidde omusumba bakatwalira omusumba omulala. Kakati musumba n'alyoka amugamba nti buli kyonna ky'obadde musabidde mukifunye. So ekirooto kino abuuza kitegeeza ki? Ekirooto kino kitegeeza kusiga. Oba ng'olina engeri gy'osobola ku musumba ono, kyandibadde beta. Mukama Katonda agenda kukukolera, naye kyandibadde beta osige. Mukama Katonda agenda kubulesinga. Bayibuli nga bigamba nti walina bwe kinaakuweebwanga ekisuukundiddwa eky'omuyiika. Waliwo Mukama kyagala okusuukunda akuddize, but you have to respond positively, ate n'obalina okukkiriza Katonda kyayogera. So wange osobola okulikinga omusumba ono, kyandibadde kirungi nnyo. Mukama agenda kukola bulungi, kyobadde osabira Mukama agenda kikola. Nawe twogerawo tutegeeza nti mukwano nti ebyamagero tubigula buguzi maaso ga Katonda. Yesu yatuwa ekisuubizo n'agamba tewali muntu yenna yalika mama we, taata we, byabugagga bye, buli kintu kyonna oba banganda bye tagenda kufuna 10 ku nsi ne mu ggulu 10 n'ebiseera ebijja, obulamu obukola ki? Obutaggwaawo. Gwawo nga n'okuyiganyizibwa nakwo kwekuli. So tewali kintu kyonna kiwayo mu Katonda n'obeera loss. No, tekiriyo. Again, Sister Faina to Vicky. Agambye then again today, same night, kiro kye kimu. Nendoota when I am cooking milk, afumba mata ku kyoto kye kimu. Then nze ne ngamba I will eat a toke and over plus milk. Help me please. I'm finishing my 3 days of dry today. Thanks Brother Stephen, Mukama kwe omukisa. Onamaliza dry ennaku 3 mu kiro kye kimu, atamu ebirooto 2. Ate ekyokubiri kino kali mu kufumbira ku kyoto kye kimu. N'agamba nzija kulya matooke oba n'amata. Kati mukwano gwange guno mukisa still, Mukama Katonda agala ku blessinga. Agala ku blessinga amata, mukisa matooke. So n'omukisa Mukama Katonda agenda okugujjudde, agenda ku omukisa ogujjudde kidowooza. So twali ddaliri okukkiriza, okkiriza Katonda, Mukama agenda kukola bulungi. Tumanyi exactly ky'osabira, ne Mukama Katonda agenda kubanga addamu essaala yo era agizeemu dda, alindiridde ggwe.
we bali kuweereza Brother Stephen nze naloota nga Pastor Tom azze n'atutuma amata naye twali bangi ne tugenda okuleeta but gaali mu busumolo budomola naye nga gayonoonese nga mafu. Be blessed. Yes. Ono bamutuma amata nsonga yali azze n'abatuma amata mugemeta amata bali bangi buli omu yaleeta mafu. Abuza kitegeeza kinooza kino you have to check how your offer engeri by'ebintu byewayo maaso ga Katonda. Saddaaka z'okola maaso ga Katonda zandibanga zibulamu ate saddaaka bwe zibanga teziri appropriate maaso ga Katonda toza zirabira mu mukisa. Manyi bulungi saddaaka Kayini ze yakola Mukama teyazisanyukira, yadisipayizinga saddaaka ze zaali nnema tezaali nnungi, ezabeeri Mukama n'azisanyukira. Kayini akwatibwa obujja n'atta muganda we. Mukama n'amugamba bwe wandirese saddaaka ennungi sandikusanyukidde. In other words yali alina kukola collections kyokka kyali kijja kumala. Era alina kukola collections ku ngeri gy'owaayo mu maaso ga Katonda. Saddaaka z'okola maaso ga Katonda nfu toli wekka n'abalala bangi kwano wadde abantu bangi bayimayisa amata mafu. Kale kino si kyakunyiigiramu bannange. Tebaza Katonda kuba kati otegedde ekyokukola. Bangi bali eyo bakola bukozi naye tebafuna collections, so usanga bakola ekintu kye kimu over and over again ate ne basuubira different results which is not even possible. So weekebere mukwano gwange olabe. Trisha Nakasujja agambye Brother Stephen, what is the meaning of dreaming about an army? Kulota amagye. Kulota amagye kitegeeza ki? Maybe nja kukola ka video ak'enjawulo akoogera ku magye n'olutalo ndowooza. Tujagendanga mpola mpola, jagenda mbayigiriza. Sizoni nino nkoze ebirooto ebiwererako ddala. Zamuzala nkola ebirooto ebiwererako ddala nga weziramu n'ebirooto byammwe mpola mpola. Kyemmanyi nti bambi muyize bingi mu mwezi mwemabega. So tugenda bwe tutyo mpaka tumaze ebirooto naye nga tujja kutambula nga tuyiga n'ekigambo kya Katonda mpola mpola. Jatambula kasavu kanyama. Ebirooto ebisinza tubikavalinze. Kutambula kasavu kanyama kigambo kya Katonda birooto. Wangu olimpia subscribing ku channel eno nabagita Chosen Generation nga kweno channel tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala. Osuba bingi obanga toli muna Chosen bannange. Amazima gennyini wanga toli muna Chosen simanyi nakyo oliko. Osuba bingi. Wano ne wojja okupuliza birooto so kuyiga ebintu bingi. Now sitaffe lotangwa amagye. Kyoto kino kisinziira amagye gabadde gagenda kukola ki? Olabibula bimagye nga gakumba, gabadde gagenda ku lutalo, gabadde ku side yo, ogalabye n'otya nnyo, ogalabye n'ogasanyukira, balina bye bakwakyuzinze, magye ago gakoodinze. So kisinziira ekyoto ky'amagye kya kifaananyi. But just in case kyoto bwe tukitwala nga bwa kituwadde, ng'olabye bulabi magye, kyendowooza nti Mukama Katonda aba akulaga nti abalwanyi bali ku side yo. Ano g'amagye ga Katonda. Naye kisinziira amagye g'olabye mu kirooto nabyo ebibaddewo gaba makulu gaaki g'ekirooto. Nemanya nti abalwanyi b'eggulu bali ku side yo ekibanga just kyabadde bwe kitwala biba bimagye. Wadde osaba Katonda obadde oli n'otanula amagye, manya reinforcement esindikiddwa okubanga bakulwanira olutalo. Grace agambye praise God ya Brother Stephen. Nze ndoota nnyo nga my breasts full of milk very heavy. Ozange nte ya diary. Sister affe Grace kisa kya Katonda agambye nti aloota nnyo nga amabeere ge gajjudde, gali very very full, gajjudde amata. Abuuza kitegeeza ki? Nakoota nga amabeere gajjudde amata gaba galaga nti mukwano gwange ogenda kubanga you're going to be fruitful. Nabuuzizza akagamba ku fruitful kategeeza ki? Oli ampadde comment nagipinize kyoto ky'amata.
kitegeeza kutojjera. Kitegeeza kutojjera. Bana amanyi bannagoluganda kutojjera. Katoba otegedde okutojjera kyekyo mukwano gwange. Mubiri gw'okujjula kitegeeza nti waliwo omukisa mu bulamu bwo. Waliwo kyogere nti abannagoluganda luno. Mukama yeebazibwe nnyo. Ogenda kubeera so beneficial, ogenda kubeera so productive bakiyita batya mu Luganda. So kyepresentinga fullness. Fullness ogenda kubanga ogasa, ogenda kubeera nga okola ki? Ogasa, ogenda kulaba omukisa. So binye biri mabeere okubeera nga ali full nenga byonna biba bigenda kuva ku gwe omuntu okubeera nti ogenda beera wankizo. Omuntu alina mabeere abagenda ku benefiting, abagenda kuyonsa abaana, omwana agenda kubeera beneficial nnyo. Nannozi Margaret agambye, what does it mean to dream about ironing someone with clothes? Ngolota ogolola engoye z'omuntu. Abuuza kitegeeza ki? Ogolola engoye z'omuntu kuba kwegayirira ku lw'omuntu oyo. Omuntu agolola engoye aba ajjamu nfunyiro mu ngoye ezo. Abalina ebbala, teri alina bbala yadde lufunyiro agenda kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Now Mukama bakulaga ngo whether musumba, whether muweereza wa Katonda, whether mukwano gwo, whether maama wo, ng'ogeza kulaba ng'ojja mu wrinkles ezo mu ngoye ng'ozigolola, manya Mukama Katonda bakulaga nti folds ezo z'ogezaako okugjamu ky'ekyambalo ky'omuntu oyo eky'omwoyo, kuba nti olina okuba nga weegayirira maaso ga Katonda ku lw'omuntu oyo. Wabeerawo enfunyiro etali butuukirivu awo bukyaliwo mu maaso ga Katonda, tanaba kuvaawo sikwenenyezebwa. Osanga okulaba nga enfunyiro nga nnyingi, oba gundi ezo ng'olwefunyiza nnyo oli ng'entero yagayiza. Oluusi na lulwo aba mugolola zammwe. So genda gw'ogolola gweweza lulwo kabalaga luwo obutali butuukirivu. Nabala okuloota engoye ziriko stains. Mujja genda olaba video gye nakola ey'engoye. Okuloota engoye kitegeeza ki? By Brother Steven. Ebyo byonna byambalo by'amagye, byonna mwe biri mu ngoye. Abaloota colors, nazo colors nazikola. Okuloota colors kitegeeza ki? Nazo nazikola video ya colors ez'engoye. Bingi nnyo ebiri wano ku Chosen betagenda kusanga walala wonna. Derembe. Anyways. Praise God, I had a dream milking a cow after a boy came and told me this cow is bitter. After the cow wanted to kick me, I ran with my milk. Mukama fa bulungi ebazibwe. Staff yalose kirooto nga akamente bamuwoninga mukana jana mugambe n'ente eyo gy'oli mu kukama nkitendalo nnyo. Ente neyagala okumuwa tteke, neyagala okumuwa omugere, n'adduka emisinde n'amataagi. Abaana go gayiise, situtegedde bulungi naye bagaba tegayiise. Kyepresentinga mukwano gwa hindrance mu mirimu gy'okola. Hindrance zino ziba ziva ku myoyo emibi. Emibi gye giba gyagala okuba nga gihindalinga amagenda go, nga gyagala okuba nga gidestroyinga omukisa gwo, gyagala okudestroyinga emirimu gy'emikono gyo, nga gyagala okutabulatabula progress yo. Bino byolaba bino badde okama amataago bulungi until when someone comes n'ayogera kyayogedde. Ente nejja nekola ki? Neyagala okukuwa omugere, dduseko n'oddukako gw'obadde nagwo. So you have to plug in state. Ebyo kinajja kuba gisikiriza omukisa gwo mukwano gwange okudistractinga, okujja mu magenda go. Everything will be fine. Praise God. Musumba naloota nga ngenda kuyonsa mwana naye nga amabeere gange agatiiriika nnyo. Kitegeeza ki? Amabeere agatiiriika gamu n'amabeere agajjudde. Ngenda kuyonsa omwana same nga bwe nayogedde kiri ekyasose n'amabeere nga gajjudde. Agambye otanya amabeere nga gajjudde.
nga terikanyo. Kubanga oli muweereza wa Katonda n'otekyoto nga kino kiba kiraga fruitfulness, kiba kiraga nti flourishing, batugambye kutojjera. Ogenda kuba nga okola ki? Otojjera. Ani ayagala ogenda okuyonsa omwana nga talina mabeere? Aba muloota nga mutuufu ogenda kuyonsa omwana naye nga mabeere temuli. Ekyo kiraga bukalu. Kiraga buki? Bukalu. Teri muntu ali fruitful abeera nga talina mabeere. Naye oba nga toyina bukalu wennyini, obukalu obw'omwoyo. So kyekyo mukwano gwange. Ira Ankunda agambye God is wonderful indeed. I dreamed it tonight. Praise God, brother. The milk tank was passing by in our mother's residential place, and we really had to be alert. So all the neighbors were also on standby. I ran and fought until I started getting the milk for my family, 20-liter jerrycan. But some months back, I dreamed getting spoiled milk from the fridge here in UAE. Be blessed. Safa agambye nti yaloose ekirooto kino eky'amata. Agambye yabadde ali eri mami we gy'abeera, n'aloota nga alina ekidomola nga bali ku standby balindira emmotoka naye nga amata gagenda kuba gakulwanira. Emmotoka bwe yaze n'alwana n'agenda ng'afunira famire ye amata, kidomola liita 2 kiramba. Now agambye n'ekirala, emyezi mingi nnyo emabega yaloota amata nga gafudde mu UAE gy'akolera mu Dubai nga gali mu fridge. Kakati ebirooto bino byagala ofaanaganamukko. Kisookera ddala ekirooto kino ekyasooka kiraga the way you struggling to earn a living for your family. Engeri gy'oli mu kutawaanamu ng'era bw'olaba nga walina ekidomola ekyo ng'ogeza kulwanira family yefuna amata. Showing engeri gy'o strugglingamu, but in the end of the day you will achieve. Kubanga kisinziira mu kirooto, mu kulwana okungi omaze n'okola ki? N'ofuna amata gano. So byonna by'okola lemerako. Not everything is going to come to you very easy. Naye all in all okuyita mu kulwana, mu kusaba, ogenda kuba nga owangula. Regarding ku kya mata agali spoiled mu fridge, ebiseera bisinga amata agali spoiled gakiikirira kufiirizibwa. Kubanga bwe tuba otegeeza amata ago nga malamu n'ogenda okuteera mu fridge nga gafudde, oba ofiirizibwa mukwano. So gubeera mwoyo gwa kufiirizibwa. Naye ebirooto ebimu bijja under some conditions. Yes, ebimu bijja under some conditions nga waliwo ekyabaddewo nga kigenda kuleeta okuba nga ofiira omukisa. Gw'onoota ekirooto nga kino, Mukama ayinza okuba nga akozesa ekirooto nga kino okulaga emikisa gye gikoze eki bwe giyimiridde. And most of the times ebintu kasita binvolvinga mu fridge, binvolvinga mu ne ssente zo, oluusi omukisa gwo, oluusi ebintu by'okoze nga lemise by'oteresemu ssente zo oba ssente zo z'oterese nga zigenda funa obuzibu. Kufiirizibwa okwo kweyoledde emikisa gw'olina. Kubanga fridge ekitowalinga bintu for future use. Abaloota fridge sejjogerako emirundi mingi. Abamu olwoota oteeka ekintu mu fridge, Mukama bagamba kubeera very careful to save. Mukama waffe mulungi yeebazibwe nnyo. For the future, drought may be coming. Kitegeeza nti drought eyambuliwo, ngamba drought mu nsi eyo ey'emirimu gyo. Sigamba nti omusana gugenda kwaka, no. So kino mukwano gwange kiraga nti emikisa gyo gyali gigenda kwonooneka. But pray against everything. Osabe Katonda kuwa ekisa. Katonda agenda kukuyamba, ogenda kuyita buli kintu Katonda ky'atulaga ateekawo ekisa kye okusobola okuba nga tukyova kaaminga. Praise God, brother. Nze naloose nga omuntu ampa amata neŋŋaana. Ne mugamba nti ewaka tulina amata. Ne ngenda ewaka ne nsanga amagi amangi. Zabadde ategeeza amangi 3. Ndoza badde ategeeza amagi 3 ku mmeeza ng'erimu lyatiseeko katono. Saafuddeyo kubanga tegabadde gange. What does it mean, brother Stephen? Omisaani ono tumwebaze.
agambye yaloose nga atwamu amata n'agagaana ne yeeraga awo agamba ffe tulina amata ewaffe. Neyongerayo ezatuuka nga kuliko amagi 3 ku mmeeza erimu lyatiseeko. Teyafuddeyo kubanga tegabadde gage. Awuza kitegeeza ki? This is very clear mukwano. Mukama kulaga you're not a very serious person. Toli muntu ali serious. Okay? Toli muntu ali serious. Oli muntu esuulirayo omwoyo gwa naggamba. Katonda ebintu ebimumanyi kutambula mu butuukirivu na butukuvu bwokka nedda. Omulokole olina okubeera omuntu ali very serious. Olina okubeera omuntu alumirirwa abantu abalala. Olina okubeera omuntu afaayo. Tolina kubeera muntu nga weeyagala wekka na wekka nedda. N'okuba n'okwagala n'okulumirirwa. Okwadda amata ogagaanye. Ate osanza mu magi ogamba gano si gange n'ogaleka gaatise. Mukama yeebazibwe. So kyenooza ni Mukama Katonda agamba beera muntu mwegendereza nnyo. Beera muntu mwegendereza ate beera omuntu ali serious. Ng'ofaayo, you do everything with a lot of intelligence. Not negligence. Because omutegeera oyo ebeera omuntu afaayo ennyo ate beera omuntu omwegendereza. Beera omuntu omwegendereza. Abamu abalokole mweyagala mwekka. So beera omuntu omwegendereza ate faayo nnyo ku balala. Kwehangana. First on. Erinnya erichosen bulala nalyo. Praise God, Brother Stephen. Me, I dreamed that I was cooking Irish katogo. And it was like I am cooking for many people. But later, I saw the saucepan was small. From there, I saw my friend moving slowly, leaving her husband in bed to meet another man. And she was very shy to see me and scared. Then in me, I said, she's still fornicating. God have mercy upon her. And I woke up from the dream. What does it mean, Brother Stephen? Thank you. God bless you so much. God bless you too, our sister. Now, safu yaloze ekirooto nga agambye afumba entamu ya katogo nga nnene. Kati ate yagenza okulaba nga ate efuuse ntono. Kafuuse katono. Ebiroota nti. Mbu okuva awo mu kyoto kye kimu n'alaba mukwano gwe ng'asiniikinga asoba aleka bbaawe mu buliri agenda okwenda. Kakati bwe yamulabye n'amwekanga n'aswalaswala awo n'amutya. Kati omutima gwe n'agamba ono omukazi buli gy'ayenda akyayenda. Ngamba omukazi akyayenda, Mukama musaasire. Kakati ekyoto kino abuuza kitegeeza. Ekyoto kino kyogera ino wansi ono mukwano gwe wakwegayirira maaso ga Katonda. Singa Mukama Katonda bwakubikulira omuntu wabeerawo ekiba kigenda maaso mu bulamu bwe. Kisobola okubawo ng'oluusi n'ekintu ekyo tannakikola nga tannaba kwenda naye ng'ali mu bikeeme eby'ekika ekya waggulu ng'alimu sekiro okuba agenda kuleka omwami we agenda akole ekikolwa kino nga kigenda muviirako obuzibu oba oluusi ng'akikolera ddala makkati mwakiri wakati. So Mukama akulaga omuntu yenna ng'ayenda ebiseera ebisinga aba akikola oluusi ng'agenda kubanga akikola. Mukama Katonda amusindikira warning. Bw'obanga omuntu osooka okwogera naye kiba kirungi n'omugamba. N'ogamba nina kufunyeko ekirooto kino ne kino. Ebirooto byentera okulota bitera okuba n'amakulu naye kakati nafunyeko ekirooto kino ne kino. Nemanyi bigenda okuvaamu bwe kiba nga kituufu tebigenda kuba biki? Tebigenda kuba birungi. Naye nze nkusabira wakuyita sekalootera, it's up to them. Naye nga gwe otuukayo n'omukola ki? Togenda n'ogamba muntu mulala nalose gundi ng'ayenda. Ekirooto kino kitegeeza ki? Tuukayo omuntu oyo bw'oba ng'osobodde. Maybe Mukama asobola okuyitamu conviction kubanga ebiseera ebisinga omuntu okuleka ekintu kiba mu conviction. So era n'obugamba naye kino bwe kiti naye nekyayimira maaso ga Katonda weegayire kuli omuntu oyo. Mwegayire maaso ga Katonda ate okube n'omwoyo ogwo ogw'obwenzi ogumutambulirako ogumuleetera okusiniikinga. Nonne silent ajja kuleka bbaawe mu buliri oba oli awo ayinza okukikola nga misana ttuku nadda ewaka naye nga toyinza nategeera tebakikoze. Ne weegayire maaso ga Katonda kuli omuntu ono oba osobola nga mukwano gwe ogerako naye.
ate ngeri wagambye mu kyoto nti akyayenda, seems like you know that already yali akikola. Ekyokuba ng'ofumba akatogo kano kategeera ku mikisinga bintu. Katya kuba kalungi nnyo mu birooto, okuloota butogotogo buno butera kulaga nti olina ebintu by'omikisinga. Simanyi nti oba batabula. Naye nga katogo sometimes osobola okusaba essaala nga ziri mixed up nga teziri strategic. Sometimes oyinza okuba nga olina ebintu by'ogattagatta mu bulokozi muno nga si bibaddemu, nkugamba nga toli muntu eyeewaayo fule maaso ga Katonda, waliwo ebikyagaanye oba waliwo ebikyatwala omwoyo gwo. So omuntu bakuyambe weekebere olabe exactly wa wotabulira ebintu sobole okufuuka singa obulungi. Jojo William agambye my boss sister gave me a new phone. I praise God very more. When I got asleep, I got that verse. Ndibatwala mu nsi ensuubize ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Number 2, I dream I gave someone some money to buy milk and sugar to make some tea. What does it mean? God bless you and all work you have done with your hands. Amina. Bana basabira mwebali ddala saala zammwe zikola. Enkwano bingi Katonda byantuusizzaako okuyita mu saala z'abatuukirivu be, so temulekangayo kunsabira b'emikwano. Basabira mwebali nnyo, mwebalire ddala. Mukama nammwe abawa omukisa. Brother Fona agambye bamuwa essimu, simanyi bamubuliwa mu birooto, agambye bamuwa essimu bosi wa sisita we. Naye agambye yeebaza Katonda olw'ekyo, naye bwe yeebaka n'alota ekirooto nga ddoboozi limugamba ndibatwala mu nsi ensuubize ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki. Obuuza kitegeeza ki? Ekirooto kino mukwano kitegeeza nti Mukama Katonda aba ku assurance nti alina gy'akutwala. Ng'oggyeko obulamu obutaggwaawo, Mukama Katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwo. Era essimu eyo probably Mukama Katonda yakikola. Mukama Katonda agenda ku blessing, agenda kukola bulungi, agenda kuwa omukisa kubanga yakyogedde. Kati ebiseera bisinga kambawulire kino mukitegeere. Mukama Katonda bayogera ekintu toddabuza okutuula kulinda kulaba. Mukama Katonda yagamba agenda kukola kino, toddabuza n'otuula n'olaba. Nedda, olina okusitula okukkiriza kwo okuteeka ku ekyo Katonda kyayogedde, otandika okuba ng'okisabira. Lwaki? Kubanga Bayibuli egamba okukkiriza kuva mu kuwulira, n'okuwulira ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda si Bayibuli yokka, n'ekyo kyagambidde mu kirooto kiba kigambo kye. Instruction Mukama ze yawa Sawulo namugamba zikiriza ekibuga kino, ekyo kigambo kye kimu n'ekigambo ekibeera mu byawandiikibwa. Mukama yeebazibwe. Bw'onoonya Mukama Katonda n'akuwa ekigambo personal, oba n'agamba kola kino, n'akuwa instruction, ekyo kye kimu n'ekigambo ekiri mu Bayibuli, kubanga nakyo kiba kivudde Katonda atya y'omu. So tosaanye kutundiranga message Mukama gy'akugambye nga leesa n'ekigambo kye kyennyini ekiri mu Bayibuli. Katonda y'omu, amaanyi agali ku kiri ekigambo gemanyi ge gamu agali ku kino ekikyo, ate kino kiba na kikyo personally. Kino kiba na kikyo personally ate mu season eyo Mukama mwakigambidde. So temutunula tunizi bubaka bwa Katonda babawadde mutabuzaawo. Ogambye ekyokubiri waloota nga omuntu olina gwewa ssente agula amata ne sukaali anywe kachaali. Obuuza kitegeeza ki? Mukama ategeeza nti you bless other people. Bless others. Tobeera ku receiving end yokka. Okuyita mu blessing abalala ne Mukama Katonda agenda kukikweramu omukisa. So you see, kuliko ne instructions. Ko Businje Betty agambye nekira brother Stephen Nalusenga bawange is washing fruit of apple, but me I was lying down on the mattress, but my husband, when he is washing, he was on top and water was flowing on my back head. Up to down, what does it mean? And we are overpouring
the rope between us. Okay, mwabiwulidde bulungi bannange. Staffe yalose kirooto nga bawali mu kwoza apo naye nga azooleza ku mutwe gwe, ndowooza nga amazzi gakulukuta okuva ku mutwe paka wansi. Naye agambye ekituufu kiri nti bali mu kusika migwa. Kati omuntu okwoleza ku apo ku mutwe waliwo kiringa muntu kuvuumuulizaako bisooto bye. Gy'ogula ennyini lino, naye Mukama Katonda ajja kukwesitowalenga buli kintu kyonna. Mukama akulaga nti ono ali mu kubanga akuteekako ebisasiro byakuteekako kasobe, naye gwe bala ebibala eby'omwoyo ng'omwana wa Katonda. Ogenda kubanga owangula olutalo luno ng'obala ebibala ng'olwa n'olutalo. Amakase ka kusika mugwa naye ga kubala bibala mikwano kijagala opagamba. Ogenda kuwangula olwa n'olutalo. Ejjoogo lino ery'omubi erirabiddwako wano ogenda kulyovakaminga mu linnya lya Yesu. Kyakuwaire Rehema agambye nze nakaloota amata emirundi 2 naye nga ndi mu gafumba, naye mbadde nga ndi mu kusaba n'okusiiba mwena galootodde. Thank you, God bless you. Galoota ng'ogafumba preparing mata ogenda kunywa. Kuba mukisa, kuba mukisa mukwano gwange. Ndi mu kusaba n'okusiiba, suubira omukisa saawa yonna beera ng'odindira Katonda. Suubira omukisa. Agambye praise God Brother Stephen. Today night I dreamt my boss, she had cut off her hair in the side and in the middle. The hair was long and me too, my hair was cut in the side. Oza kitegeeza ki? Olose boss nga asazeeko enviiri makkati ne side emu. Kati abuuza kitegeeza ki? Naye naloota nga nensensale ku mukwano gwange, kino kiba kiswalo shame. Oba ng'oli mukyalo okuloota nga bakusazeeko enviiri side. Andi oba olina ekintu ky'ogenda okuloozinga. Abamu abafumbo oda ekintu nga kino soka kukanga ng'ofiiriddwa omwaka lwawo. So probably bayinza okubawo ekintu ekigenda okugwa mu maka omwo nga kigenda kuleetawo obuzibu oba oliawo n'ekikutwaliremu. Naye saba Mukama buli kyakulaga aba akulaga osobola okuyimirira okuba ng'osaba, teweeralikira. Saba osazeemu enkwe z'omulabe zonna za programming mu maka. Bayibuli etugamba bwe tuyingira ekibuga tukisabire emirembe, tube kinaabanga n'emirembe, taffe tunaabanga naki n'emirembe. So sabira amaka g'emirembe. Osazeemu enkwe z'omulabe zonna za programming naye bwenjike musaayi gwa Yesu. Ayonkwano muzikirize mbasibule. Oba muli mpya subscribinga kuona kale ne bagita Chosen Nation nga kweno channel tukatuddemu ebirooto n'okuyiga ku topics endala eziri mu meja. So mbere bulungi bweraba. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand
chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.